Finally, team Mawagali eno nno ng'ebadde eyogera ebisongovu ku mukulu His Excellence the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okuvaayo n'atabukira omukulu Mathias Mpuga Nsamba oluvannyuma lw'okukwatibwa mu sikando y'enguzi era n'alemwa okulekulira nga kuno kubaddeko omukulu Medard Lubega Sseggona omukulu Muwanga Kivumbi twamulabye ejjo yalina bye yayogedde ebyabadde ebisongovu ku pulezidenti waffe n'agamba ye teyajja mu Parliament lwa kibiina naye ne twebuuza singa teyajja mu Parliament lwa kibiina lwaki teyasigalirayo ddala n'asigala eyo n'atajja tusumbwa natumala ku mirembe n'abeererayo ddala n'atambuza emirimu gye nga bwe yagambye bwe yali agitambuza naye ekirala abo bannayuganda beebuuza nti ani yakuyita mu kibiina kye oba mwajja mwekka nga musunda amabuto gammwe basajja mmwe munyiiza naye kirungi nti mwezzeeko kaakati nawo tugenda tutambulira ddala bulungi naye mubadde sebo mwefudde ekizibu ate mwagala kuwuliriza pulezidenti ng'olwokuba mulina mission zammwe mwe muli ttiimu Museveni beerako paka kuwulira bubi ttiimu nguzi Speaker of Parliament Anita Amongi ffe tuba kigenda tudivatinga tuli banywevu twongera obajjukiza bannayuganda mwenna nti tukyali banywevu era tugenda kuba banywevu ebbanga lyonna twakigenda tuzza mabega twakigenda tunyigamu tugenda kutambula wamu tulabe nga tutereeza eggwanga ttiimu Mawagali ttiimu Mawagali yeekomezaawo yokka bannange ani abadde asuubira nti bano abakulu basobola okukomawo ng'abadde boogera ebisongovu ng'abadde beefudde basseggwano naye munnange tubadde awo nga beereese ku kitebe ba ttiimu Mawagali tete ba Mawagali gabe bagataddewa ebyewuunyisa mu ggwanga tebiggwaayo omuntu n'ogamba omuntu nti nze ekibiina kyekyandeeta mu Paalamenti abantu bange ab'eggomba be bandeeta mu Paalamenti era be bajja okuŋŋamba nti kati vaayo so si kibiina Muwanga Kivumbi bw'otyo kati ate ekibiina kikuyisa eddiini kikugamba nti jangu weetonde ku byobadde ogenda mu maaso n'okwogera mu mawulire ye okimya ekiggwa atalina kibiina kyakusindika mu Paalamenti era mu Paalamenti oyo ku kadda yaaki banange ebintu ebimu tulowooza ebintu ebimu tuleme kumalanga gwogera sometimes bwe tumalanga okwogera obwogezi tugenda kumekkereza nga ffe abayiruuzingidde ebintu ebimu ate tetulina gwe tujja kuwaayiriza oba wadde okwekwasa kubanga ffe ababatabize entabiro y'okuwoneka kwaffe n'okuggwamu ekitiibwa kyaffe so si bannayuganda abayogedde ku nkyukakyuka oba bayogedde ku kintu ekimu oba ekirala bantu mmwe mwetunulemu bantu mmwe mwekubemu ttooki bantu mmwe mumanye gye tubajje natunuulidde omusajja Muwanga Kivumbi ng'akalaakana mu kamera n'eŋŋamba bannange tulina obuzibu tukyali bubi nnyo okulaba nga tutereeza eggwanga lino abantu abakyali ba Musevenism bakyali bangi nnyo ate nga bagenda mu maaso okweyongera buli olukya naye bino ebisajja bino ebyembuto bino byolabaawo mu kifaananyi si byangu tebeetaaga na kuddamu kwesembereza mu sitwabwe yaffe bazibu bano babbi banoonya waakufunira ddi lweyiseewa ate bonna mubalaba nti bazza beesesiza ku pulezidenti waffe tebalina principles za bulamu wadde n'emu wabula principles zaabwe tubye tutya kati akaliwo diiru egudde waani ani alinayo kaddiiru tuyiseewo okubba ebyo bye babeeramu 24/7 naye obuzibu basanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alaba baba bamusanga atunula tebalina kye bagenda kukola tebalina kye bagenda kugamba ensi etambulira ddala bulungi okulaba nga etereezebwa era twongera obajjukiza bannayuganda baganda baffe mikwano gyaffe nti bano ba Musevenism tebalina kye bagamba kano akabinja kano kwa Museveni ke yatuteekamu tujja kafubbaza kajja genda temulowooza nti bano be basoose bangi nnyo mu buli nsi mulimu bannankwe kati naffe mu kibiina kyaffe tulinamu abo ba Mawagali bannuwa Mawagali beekomezaawo muganda wange naye nga twongera obajjukiza ffe principles zaffe ate asobola ezitambulirako tugongera okujjukiza tetujja kunoonya wabula ojja kwereeta wekka olaba ne kano katiimu Mawagali nako keekomezaawo muganda wange tekibadde kyangu basajja abadde bameze emmenke nga bameze emisuwa tetujja genda tetujja mwetondera tetujja kukola ki naye saawa zino bakomyewo bokka ne beetonda which is okay era ffe tuli okay nabo tetubalinaako obuzibu bwaffe tuwagala
kyetwagala kiri kimu. Kyetwagala kiri kimu nti bannayuganda baganda baffe mikwano gyaffe tutunulemu twetereeze nga bannansi tutambuze eggwanga lyaffe gye twagala oddituusa. Bano bannuwa Mawagali tubalabe nga abaaluuzinga era abaakivaako kubanga era ekyokuddako tebakirina. Just bali awo mu diversion za kubuzaabuza, batutambulira mu kutubuzaabuza, batutambuliza mu kututiisatiisa naye bambi mulabye nnyo kubanga bannayuganda bagezi, bannayuganda baazuula, bannayuganda bamanyi ekyokukola, bannayuganda bamanyi ekituufu, bannayuganda batunuulidde okulaba nga eggwanga litambudde litya era bannayuganda bali ready nnyo okunona eggwanga lyammwe, eggwanga lyabwe. So mwe bannuwa Mawagali manyanga kweni simanyanga na bamuyitaani naye bannaye ebisajja bino byatujjira. Muwanga Kivumbi atwadde ofaaki? Muwanga Kivumbi yabadde afaaki? Obusungu nga muyina bungi ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulowooza munaamalako? Mugenda kusobola? Bibuuzo tubyebuuza no loose answers tutemufuna. Ne twebuuza bano abasajja abatalina munsa baavaawa era baagala ki mu kibiina tukyakibuuza. Nga gavumenti yefiidinga ku bulamu bw'Abannayuganda okubasiba n'okubabuzaawo, okubba ssente y'omuwi w'omusolo. Omuntu ng'oyo nga Kyagulanyi yazze okumweŋŋanga aba taweereddwa mukisa, aba aweereddwa kikolimo. Wali obaddeko omuto ne bakuwa enkumbi ku ssomero zizza omusango nti ekiswa kiisusima, ogwo gubeera mukisa. Omuntu akutte enkumbi esima ekiswa gw'oyita ali mu kunyumirwa. His Excellency Bobi Wine talina wanyumirirwa, wabula ali ku katala. Kino kye yeetisse kikolimo. His Excellency Bobi Wine nga bw'olaba Yesu Kristo Omunazaalesi yeetikka omusaalaba naye nga bagamba nti yeetisse bibi byaffe. His Excellency Bobi Wine yeetisse ebibi by'Abaganda mmwe abajja bakulubbeesa Museveni. Yeetisse ebibi by'Abaganda abakulubbeesa Museveni abonyaabonya abantu b'omu regions ez'enjawulo, Abakaramojja baffe enjala, battibwa n'okuttibwa kubanga akatundu kaabwe kalimu ebyobugagga bingi. Ab'e Kasese baalumbwa mu lubiri nga mmwe Abaganda mmwe mwaleeta Museveni. His Excellency Bobi Wine yeetisse ekikolimo okuggyawo ekyo bajjajjaffe kye baaleeta. Singa bagamba nti Lubaale asiimye mutwe gwo si mukisa. Lubaale weekanze tonsiimba nga tonkwatanga nta ndeka, ogwo si mukisa. Eyo liba katala abakutisse n'obuvunaanyizibwa obuli beyond your understanding. So iwo gamba nti bano abanyumirwa ground tebamanyi bye twayitamu okugifuula ground. Kati enyumawa guno omusaaba Bobi Wine gwe yeetisse gw'oyita okunyumirwa. Olowooza His Excellency Bobi Wine tayagala kubeerako na mukyala we n'abaana be Eva nga bwe gwalinga? Tayagala kugenda n'alyako wonna waasanze mu gete wa mama Naaki wa mama Kikyere n'ewalala? Takyabisobola. Okwetaaya takyakusobola olw'ekikolimo kino kye yeetisse. Bajjajjaffe kye baaleeta nga mwe muli ne kitaawo n'owange. Oba ntegerekese bulungi. So mwe ground bwe muba mwanyumirwanga nnyumirwe, mwebala okunyumirwa era bye balireeta ebirabo by'okunyumirwa ng'ebyo nabyo mubitwala. Teba webamuza pate mwendi ebigambo nze nkozesa kikaki.
N'olwekyo nsaba nga misinde gyalire nti oli akuwadde akati omusiimanga bwaba bati akakuwa bubi. So it's been a growth. Basemogere baafa, Patrick Musisi baafa, Sekweyama baafa, bantu bangi nnyo nze benziise nga babaddewo. So the people who enjoy the ground now must also know wabaddewo abagibaddeko over the years. Not all people die to be MPs. But some of you give an impression that you are dying to be members of Parliament. I'm 50 years old. I've been a member of Parliament for only 12 years. What happens if after 36 I'm not a member of Parliament? So what? I die. Nobody can blackmail me because of Parliament. I'm past that. Two, I won when I was not on no. That one you must know. I became a member of Parliament on a DP ticket. One, twice. So really, nobody should take every member. That politics should end. That politics should end. Other people is so yeah, so what? If I'm not a member of Parliament, I die. Or I will starve to death. They don't know that some of us are even tired of being members of Parliament. Yes. Yes. Resign. Oyo nno gwe mulaba kojja wange ddala mwannyina wa nnyabo lamula Nakirijjo omugenzi muwala wa Hajji Haruna Kikwakwa agalamidde Ssenge Butambala. Taata wa kojja Muwanga yali muganda wa jjajjange Hajji Haruna Kikwakwa. Era nnyabo lamula Nakirijjo baba bamuziika ku ddyo. Kojja Muwanga basobola okumuziika ku kkono. Maama we baba bamuziika ku kkono, kojja Muwanga basobola okumuziika ku ddyo. Ekitegeeza nti ne Muwanga Kivumbi abeera maama wange kubanga mu Buganda kojjawo abeera maamawo. Naye ebikwatagana ku ggwanga nga bwe twabagamba ne bw'alibanga muganda wo ng'olaba ava ku leero oba ku Luuma mugambeko. Ne bw'aliba nnyoko ng'olaba ava ku mulamwa mugambeko. Ne bw'aliba ssengawo ng'olaba ava ku mulamwa mugambeko. Ne bw'aliba kojjawo ng'olaba ava ku mulamwa mugambeko. Nange byebigere bino nzize gamba ku kojja wange. Kirabika mwenna abamugambako abawuliranga abamuvuma obuvumi. Kaakati ate nze mutabani we gwe yasala ku kyenda kye. Anti nkugambye kojjaawo abeera maamawo mu Buganda. Nga nze mutabani we gwe yasala ku kyenda kye. Osanga bwe nnaawuliziganyaako naye anaagamba nti n'omwana owange gwe nneezaalira nneegambiddeko ekitegeeza nti waliwo ebitatambula bulungi. Kojja Muwanga Kivumbi waliwo ensonga lwaki mu Buganda omwana w'omwana omulenzi tamala bibamba waka. Era singa olujja lubaamu ebikweno byonna omuzzukulu omujjo ow'omwana omuwala gwe bayita okumala ebibamba kubanga ow'omwana omuwala abeera muzzukulu oyagala toyagala. Omukyala bw'azaala omwana kizibu okugamba nti omukyala baamusibye omwana gwe yeezaalya. Kyokka ye omukyala bw'azaalira omusajja omwana akyasobola okuba nga oyo omwana gwamuwadde oba gwagamba gwamuzaalidde nga si musaayi gwa lujja. Kyova olaba abaana b'abaana obw'obulenzi tebamala bibamba waka. Ffe ab'abaana abawala ffe tumala ebibamba awaka kubanga ffe bajjwa omujjwa yamala ebibamba awaka. Ssebo mukama wange kojjanga omulungi ennyo era ng'obeera maama wange Kojja Muwanga Kivumbi nzizeewo okumalawo bibamba ebigenda mu maaso olunaku olwaleero. Kojja Muwanga Kivumbi oyogedde ku ky'ebitiibwa. Tulina okubawa ebitiibwa. Tulina okuwa abakulembeze ebitiibwa. Kojja Muwanga Kivumbi ebutambala gye nakulira naawe gye wakulira nkakasa waaliyo abalalu. Wawulirako ku mulalu yenna eyeemulugunya nti ekyalo tekimuwa kitiibwa, nti n'abaana abato tebamuwa kitiibwa? Wawulirako ku musango gwonna kwalasi nti omwana yavumye omulalu, omulalu n'agenda kwalasi n'awaaba? Omanyi lwaki omulalu tawaaba? Lwa nsonga nti talozangako ku buwoomi bwa kitiibwa.
Chovola bane mwomwogerako mu ngeri emumalamu ekitiibwa oba mu ngeri emuweebuula ye gy'alowooza nti emuweebuula talina waasobola kukuwaabira. Actually tebimulya na kumulya kubanga talozangako ku buwoomi bwa kitiibwa. Naye omuntu eyali abaddeko n'ekitiibwa oba omuntu ow'ekitiibwa bw'awulira nga waliwo force gy'alabanga emutyobola oba emukkakkanya okusinziira ku kitiibwa kye, yalisoose kwebuuza lwaki guli guti? Abantu bano lwaki bannaabuddeko ekitiibwa? Abantu bano nga bulijjo bampa ekitiibwa. Weewaakyama we nagende obukyamu, abantu bulijjo abantu abampa ekitiibwa, abantu bulijjo abanzikiririzaamu n'ekitiibwa ekingi, okubanga essaawa eno basobola okuntunula mu kamwa era basobola okunkwata mu kamwa. Kitegeeza nti waliwo we byakyamira. Nabagamba nti omutambuzi omugezi y'oyo agenda asoma obupande. Kakati bw'oba otambula akawalamuko n'oyita we wabadde olina okukyamira, kya buvunaanyizibwa nnyo oddeko emabega katono, kubanga bw'onaasigala awo w'oli naye ng'omaze okukitegeera nti obuze, togenda kuzuula watuufu w'ogenda. Wabula ddako ebigere nga biibye emabega oba mayiro ng'emu emabega, ogenda kulaba we wabulidde na we waakyamye, n'ova ku luguudo olutuufu lwe wabadde olina okukyamirako n'ogenda ewala. Kaakati taata, okuva lw'okimanyi nti oyombedde ekitiibwa kojja wange, kitegeeza omanyi oba wali oleze ku buwoomi bw'ekitiibwa. Soka weebuuze, we waagenda obukyamu, lwaki tebakyakuwa kitiibwa? Kubanga ekikuyombya olunaku olwaliro nti tebakuwa kitiibwa oba tebabawa kitiibwa, kitegeeza baali babawaddeko ku kitiibwa. Abaabawanga ku kitiibwa lwaki essaawa eno tebakyabawa kitiibwa? Nkugambye omulalu tayinza kutwala musango ku kitawuluzi nti bampisizaamu amaaso tebampadde kitiibwa, kubanga tamanyi buwoomi bwa kitiibwa. Gw'amanyi obuwoomi bw'ekitiibwa gwasobola okukomplaininga ku kitiibwa. Era buli lw'oyogera nti tebampa kitiibwa, kabonero ak'essimbalaala nti baali bakuwaddeko ku kitiibwa, wali olezeeko ku buwoomi bw'okuweebwa ekitiibwa. Lwaki abaakuwanga ekitiibwa kojjange tebakyakuwa kitiibwa? Kojjange twalizzeeko emabega ne tunoonya we twabulira. Kojjange twalizzeeko emabega ne tunoonya we twakyamira, kubanga abaakuwanga ekitiibwa be bantu be bamu abakuyisaamu amaaso olunaku olwaleero. Kojjange olaze nti kaadi ya Nuupu teyisaawo, naye ate abavumi obafudde ba Nuupu gwakaluluko kali Butambala. Akaluluko we kaba kali Butambala, lwaki otandika okulomera ku bantu abali ku intaneti gwe boyise ba losers ba mirimo gy'imbuzi, ng'ate ku ground e Butambala okakasa kwoli? Bw'obanga ku ground e Butambala kojjanga okakasa kwoli, embwa emanya gye bagyagala ne gye batagyagala, era gye batagyagala tesaalimbirayo, n'ebibaayo tebigikwatako kubanga eyina ewaabwe gye bagyagala. Kojjange Muwanga Kivumbi, bw'oba ku ground kwoli e Butambala oluma ki? Oba bw'oba okakasa nti ab'e Butambala bo basanyufu n'enkola ye ey'emirimu n'entambuza ye ey'ebintu oluma ki? Kubanga kale kiyinza okuba eno ku secretariat ku intaneti be bakuyisaamu amaaso, ng'era be bagamba nti kino tekyatambudde bulungi. Naye bwe kibanga gy'ova oba gy'okiikirira bannabutambala b'ogambye abaakuleeta mu Parliament, ate nga weewaawo bwe guli be baakuleeta mu Parliament, bw'oba okakasa nti basanyufu n'enkola zo oluma ki? Ofa ki? Otidde ki? Kojja Muwanga Kivumbi olaze nti gwe teweeguya kaati kubanga wali mu Parliament. Kojja Muwanga Kivumbi before National Unity Platform oli mutuufu nnyo, kaadi si yakutwala mu Parliament. Era njagala okugamba ababaka mwenna abali mu constituency nga mwesuuliddeyo gwa Naggamba nga temuteesa mu Parliament, ng'ensonga eyabatwala ey'okulwanyisa Museveni mwagivaako,
naye nga mwesigudde ekintu kimu nti kaadi ya Nuupu ebanagimpa nja kuyitawo kaadi ya Nuupu tetwala mu Parliament naddala 2026 enkola ye ey'emirimu performance yo yekutwala mu Parliament nkiddamu kaadi ya Nuupu tetwala mu Parliament enkola ye ey'emirimu ku ground mu ggwanga eryawamu performance yo mu Parliament na how you committed okujjako mu 7 kyekigenda okuzza mu Parliament sebo w'ekitiibwa nzikiriza nti eddaame lyo ku biki bye wali ogenda okukola mu Parliament lye wabuulira bannabutambala y'ensonga lwaki wagenda mu Parliament onywezezza ddamula okumya ensonga eyakutwala mu Parliament kojjange Muwanga Kivumbi Honorable osigadde okyayogera ebigambo ebyo ebyakutwala mu Parliament kubanga singa osigadde okyali Muwanga Kivumbi bannabutambala gwe basindika mu Parliament mu by-election za 2011 ng'owaabidde Faizo Kikulukuunya omusango mbu yagulirira n'ettaala tadooba obaggu wali oyagala abantu basiulenga mu nzikiza bukopi bwammwe munguteeka ku bantu mboli yagulirira n'ettaala era kooti neewuliriza n'emugjayo okulonda ne kuddibwamu gwe n'ogenda mu ssetteeserezo ebigambo ebyo oba eddaame eryo liwakola ng'ogaye bannabutambala nti bwentuuka mu Parliament ngenda kukola bwe nti bye byakutwala mu Parliament si kaadi yonna kebe ya DP byali bigambo byo oba bwali bweyamuubwo Honorable Muwanga Kivumbi okyakuumya obweyamu bwo okyayimiridde ku kigambo kyo era bw'onaaba oyimiridde ku kigambo kyo teweetaaga na kulumba Nuupu teweetaaga na kulumba baku internet automatically ogenda kuddayo naye omanyi lwaki essaawa eno okwata bisubi gutujja lwansonga okimanyi nti si oli Muwanga Kivumbi owa 2011 Muwanga Kivumbi wa 2011 wa 2016 bwe beesanga n'ono wa 2021 basobola okulwana ne beesaanyaawo essaawa eno bw'okiraba nti kaadi ya Nuupu teyina kye yakuyamba okugenda mu Parliament nange kyeggambye nti waali beera omutuufu naye lwaki gwe olinga enseenene buli ewali ekitaala oyagala oddukirewo okyajjukira mu mwaka gwa 2016 bwe mba seerabidde mu 2011 wali mu DP Dr. Belese wa FDC olw'okuba yali ku mulamwa gwa kununula Uganda si gwa kuweza bifo mu Parliament yajja na campaigningira ng'akulabyemu omuzinzi Muwanga Kivumbi Mbabazi bwe yajja n'ebisawo bya ssente mu 2016 ani yasooka okugenda ewa Mbabazi ani yasooka okugenda ewa Mbabazi mu bufunze mwewali ettaala n'ewali ssente mubaddenga mwettanirawo nnyonnyo imagine munnankyukakyuka okuva ku Besigye ogende n'Embabazi atannaweza myezi 6 nga yakava ku bwa Ssaabaminisita mu gavumenti bwe gyakugambye nti gyagenda okulwanyisa Jeko naye ng'osuddewo Dr. Besigye kitegeeza nti ate nammwe yebadde enkola yammwe okulabanga ettaala ne ssente ne muddukira weeri kati bw'oŋŋamba nti kaadi ya Nuupu tolina ky'ogyetaaza kuba tolina ky'ogyetaaza Nuupu yakuwandiikirako oba yakukubira ku ssimu nti Muwanga Kivumbi jangu Nuupu yakuwandiikirako oba yakukubirako ku ssimu nti Muwanga Kivumbi jangu wajja okusigalayo osobole okuweereza eggwanga ate era okujjako kyenkakasa ne His Excellency Bobi Wine yakusanyukira kubanga wali musajja enjasabiggu nti wojja n'akuwa kaadi amanya nti ensonga y'okununula Uganda tulabika tuyinako we tugituuse kubanga tuyina ba best players naye gwe nkulabanga Pogba mani yamugula ssente nyingi simanyi obukadde bwa pound 100 mu bumeka naye bwe nkulimbanga nti yabagassa n'okuba nti okubagasaako ebitundu n'ebiba 10 ku buli 100 ku ssente ezamugula
era okukakkana nga bamutadde ng'agenze kubanga baamuteeka mu kingi ate n'atabagasa. Naye bw'oba wasayiningibwa nga strike omuteebi omulungi mbadde nkusaba w'ekitiibwa ennyo ssebo nti tugase. Ogambye nti waliwo abaasookawo kubanga politics alinganga akatikaalire kate nkakwasa ono kate nkakwasa ono abala bafudde. Naye bano abali mu kunyumirwa ground olwaleero balina okuwa ekitiibwa abo bali mu ground gye bali mu kunyumirwa. Kojja tonswaza. Kojja mubadde nga ku opposition nga munyumirwa bunyumirwa. Kojja kyogamba nti national unity platform enyumirwa. Kojja omanye entaana z'abaana mmeka ze tuyina gwe gy'oyita okunyumirwa. Omanyi baganda baffe bameka abali mu kkomera gwe ky'oyita okunyumirwa. Omanye eddembe lyaffe we lyatuggwako gwe ky'oyita okunyumirwa. Kojja awo ekibibi nategekawo ko ku nnabbi omukazi ne kamiliyoni. Awo ekibibi ku kisaawe wootera otteeka emikolo ng'owangudde. Ku ssaza nategekawo ko ekivulu Magi Kayima nnabbi omukazi ne Jose Kamiliyoni ne Liyona Irandiye. Kojja nafuna ssente. Kojja essaawa eno ndi mu buwaŋŋanguse. Kino ky'oyita okunyumirwa. Kojja kino ky'oyita okunyumirwa. Kojja nze nkugambye ndi mwana gwe baasala ku kyenda kyo kubanga bansala ku kyamwa nnyoko. Kojja embeera y'omujjwa gwe kusanyusa ng'omujjwa alira ku nsiko, ng'omujjwa talina ddembe liddaka, ng'omujjwa yafuuka masiikiini nti oli alina muwaayo mutwalo okuyitawo ko olunaku lw'okwolwo, ng'omujjwa alina abaana takyasobola kwekolerera. Kojja kino ky'oyita okunyumirwa. Kojja nga tuziise bannaffe. Kojja nga bannaffe abalala bali mu kkomera. Kojja kino ky'oyita okunyumirwa. Kojja ebbanga lino lyonna lye mubadde mu by'obufuzi by'opposition. Kojja mubadde nga mu kunyumirwa. Kojja singa bakusiba ne bakutwala eruzira. Naye eruzira gye bakututte ne bakuweerayo obwakatikkiro. Kojja tayimu n'etuuka nga bakugambye nti obuddewo bw'okufuluma butuuse. Olw'okuba kojja otera okulya kawunga k'abasirikale nga tolya k'abasibe banno. Osobola okugamba nti nze eno gye ndi nnyumirwa ndina mukulu mulamba nze temunsumulula mundeke njagala kusigala nga ndi luzira. Kojja kino ky'oyita okunyumirwa. Katikkiro w'eruzira. Katikkiro w'eruzira oba muyita akulembera abasibe. Kojja wallahi ya Mungu omulalu ali ebweru amusinga okujooga. Amusinga okunyumirwa era amusinga okwetaaya. Kojja obukulu bw'obusibe kojja ekyo si kitiibwa. Kojja ekyo kikolimo ate nga katala. Bangi bayinza okutunulira His Excellency Bobi Wine ne bagamba omwana oyo wa mukisa. Bannange Mukama yamuwa. Laba ekintu kyetise kye. Bobi Wine talina mukisa. Bobi Wine alina kikolimo. Kubanga Museveni amaze mu buyinza emyaka 38. Actually government zonna zisavinzeemu. Amaze mu by'obufuzi bya Uganda emyaka 6. Nga government ye feedinga ku musaayi gw'Abannayuganda. Nga government ye feedinga ku bulamu bw'Abannayuganda okubasiba n'okubabuzaawo. Okubba ssente y'omuyiwa omusolo. Omuntu ng'oyo nga Kyagulanyi yazze okumweŋŋanga. Aba taweereddwa mukisa. Aba aweereddwa kikolimo. Wali obaddeko omuto ne bakuwa enkumbi ku ssomero zizza omusango nti ekiswa kisusima. Ogwo gubeera mukisa. Omuntu akutte enkumbi esima ekiswa gw'oyita ali mu kunyumirwa. His Excellency Bobi Wine talina wanyumirirwa. Wabula ali ku katala. Kino kye yeetisse kikolimo. His Excellency Bobi Wine nga bw'olaba Yesu Kristo Omunazaalesi yeetikka omusaalaba naye nga bagamba nti yeetisse bibi byaffe. His Excellency Bobi Wine yeetisse ebibi by'Abaganda mmwe abajja bakulubbeesa Museveni. Yeetisse ebibi by'Abaganda abakulubbeesa Museveni abonyaabonya abantu b'omu regions ez'enjawulo abakaramojja baffe enjala. Battibwa n'okuttibwa kubanga akatundu kaabwe kalimu ebyobugagga bingi. Ab'ekasese baalumbwa mu lubiri nga mmwe Abaganda mmwe mwaleeta Museveni. His Excellency Bobi Wine yeetisse ekikolimo okuggyawo ekyo bajjajjaffe kye baaleeta.
singa bagamba nti Lubaale asiimye mutwe gwo ogusimukisa Lubaale wekanze tonsiima nga tonkwatanga nda ndeka okusimukisa eyo liba katala abakutisse n'obuvunaanyizibwa obuli beyond your understanding. So iwo gamba nti bano abanyumirwa ground tebamanyi bye twayitamu okugifuula ground kati enyumawa guno omusaaba Bobi Wine gwe yeetisse gw'oyita okunyumirwa olowooza His Excellency Bobi Wine tayagala kubeerako na mukyala we n'abaana be Eva nga bwe gwalinga tayagala kugenda n'alyako wonna waasanze mu gete wa mama Naaki wa mama Kikyere n'ewalala takyabisobola okwetaaya takyakusobola olw'ekikolimo kino kye yeetisse bajjajjaffe kye baaleetanga mwe muli ne kitaawo n'owange oba ntegerekese bulungi. So mwe ground ye muba mwanyumirwanga nnyumirwe mwebala okunyumirwa era bye balireeta ebirabo by'okunyumirwa ng'ebyo nabyo mubitwala. Ogambye nti 2021 bw'otadda mu Parliament ogenda kufa oli myaka 5 wakala mu Parliament kati ogenda mu myaka 15 giri emirala kye kyaliwo era 2026 bw'otadde mu Parliament ogenda fa tugenda fa. Era ensonga lwaki tugamba nti oyo yenna akoze obukyamu vaayo kubanga okukujjayo tuba tetukutaddeeko kaso nti tusaanyisa obulamu bwe togenda fa naye atagenda fa tayagala vaayo. Parliament mwagifuula obulamu hatayagala fa hata tayagala kuvaayo nti ne babanga ye tebamukutteeko nga bakutte ku mulala nga tebamujje mu kifo ky'obwa Parliament wabula nga bamuseeseetudde kakiiko bwe nojja n'oyomba nnyo onkakasa embu gwe toyagala obikoyera bikoowa eya Parliament mbikoyera bikoowa onkakasa oti nti obikooyi nze mbikoyera bikoowa nkoyo okuba omubaka wa Parliament anzijukiza akavidiyo ke nalaba ak'omwana buli kaseera nkoko nkoye enkoko buli kiseera bampa nkoko kati yono otukuba amagufa Parliament ngikoyera gikoowa ogaggawadde n'enjogera ekyuse mwana tewalina ttama eryo wali oyogera oli mukkakkamu wali oyogeza obwetowaze naye ssente ekyusa omuntu nga bw'olaba nti omuyimbi ebiseera biri yayimbanga obuyimba tebatwagala batulaba bbule batusosola bwe zaawera n'atandika itiizote enjogera ekyuse bwe sigenda mu Parliament njafa ne bwe siddayo sijjafa vaayo naye asonga kawo wotudde oyagala mumutemako olugalo olukusonzeemu alembwa zene bwe siddayo sijja of course togenda fa kwali obaddewo nga toliyo naye kiwoomereze ndabanga ekizadde nkenku tere Parliament njikoye Parliament njikoye n'okubakiikirira mbayamba buya oyamba ani gwe miskini kojja oyamba ani nakuba nti mu Buganda kojjawo nga bwe bagamba maama olina okwogezaamu obukakkamu naye kojja toyina gw'oyamba kuffe kale vaayo tuffe kojja vaayo tulaba oba tunaafa nze yekolera itongwa tweyanziza nnyo ow'ekitiibwa yeekolera itungwa webale kusomesa webale bigambo birungi ebyo byotuwadde bano batiimu Mawagali twabategeera era twamanya ani abatuma tumanye omukozi waabwe so tebantulumiza nnyo mitwe naye sometimes abantu tuba tulina oboogerako kumanya nti ne bebakola be babadde bakola tubimanyi era n'abasindika tubadde tumumanyi so embeera bwetyo bweri ttiimu Mawagali bwetyo bweyereese ng'ekunnumba ne batiimu Mawagali mufaaki n'ensi bannange mufaaki n'ensi bassebo
nga bannayuganda be muliko baba bategeera nga bannayuganda babakoowa nga bannayuganda babamanyi ti Mawagali